Obwaavu bwesibye nnyo wano mu Central okusinga n'ebusogaawo. Abasigadde bali siriyasi. Abatolo tebalinayo muyimbi awe muda. Nze ndi mubuulizi wa njiri. Ettamiro lisinga wano. N'ebyobufuzi bibeera wano. Genda onoonye abalala baliyo be basiba. Teri be basiba, teri be bakuba, n'entiyagasi tebamanyi bwawunya. Abeera Buganda na Busoga wano. Twogera olulimi lufaanaganamu. Abakyoli tosobola genda n'obwemula n'owona. Tibalina budde obwo. Ebibuga biri mu kulaakulanira ku sipiidi. Tuuka eggulu. Tuuka mu Arua. Ebirabo sitaani abiwambye, ate ng'ekirabo ky'omuntu kimuseguliza era kimutuusa mu maaso g'Abakabaka. Mulaba abayimbi abaasooka ab'omulembe guno babayaayaanidde nga baagala bagaba n'ennyimba buli muntu azikuba aziddemu. Zino ze muwemuliramu ani aliziddamu? Wano Katonda atusaasire era tulina okusaba essaala ez'amaanyi ennyo wano mu Central ne mu East. Tulina okusaba essaala ez'amaanyi ennyo. Wewali ebivulu ng'abantu bali bwereere. TV we zisinze okusimba amakanda ez'abakunamye. Ebidongo byonna babiteeka wano. Mwana aba yakakunganya yakasente. Mwe muli n'abantu abaagala ebintu kati ekimugattako naaka. Oli n'akola ekivulu ng'agamba mujje mbabulire nannyini lubuto. Olwo naawebera ekitundu ku lwo. Omuntu n'afuna olubuto olw'okuba tewali bye tukola ne ssente tetumanyi zikozesa bulungi. N'alangangaga mujje mbabulire nnyini lubuto ku luno ŋŋenda mubalaga. Naye nga bw'ovaayo ng'otegerera nnyini lubuto kisasula renti, kisasula fiizi, kiteeka emmere ku mmeeza. Olubuto obwo olulaba nga alwambudde luba lulwo. Independence. Oteekwa okuba nga wootwala ekigere bw'oti ne ssente zo omaze kubala. Otegeera oli mentally stable. Kye tuyita mental independence.